fight eyo twagigamba round robin kasitaba kuba omupiira oba olinda guddako kasajigwayo mu kibinja ng'oyitaawo ebibinja by'enjawulo tujja bikuwaako ojja kuba obitegeera naye nga n'ebyemizannyo birala bingi nnyo wano mu ggwanga Uganda. Omuzannyo gw'ensambagere gwe gumu ku muzannyo gukyasinze okukwata abantu ebbugumu libaawo lingi nja kubuyako ku mbeera ey'omuzannyo gw'ebikonde kati gw'ensambagere we gutuuse bibaamu ebikonde n'emigere kakati abasajja batunkira ddala no ne bateekawo kono omutindo gw'ekika ekya waggulu ennyo nnyonyi ddala omu ku bannantameggwa mumanyi nnyo n'erinnya alikoze mu byemu ku byenjawulo nnyo naddala muzannyo guno ogw'ensambagere. However ennaku zino abadde abuzeebuzeemu alino olwaliro tulinayo wano olunaku olwaliro agenda tuwulira ku nteekateeka z'alina twakulabako eggulire wano era ojja kulaba Titus Tugume mu footage waffaawo ng'alagira ddala mutuufu nga yeewera ng'ayogera ekyamaanyi ng'agamba nti mutuufu alina okudda alina okukola ekyenjawulo ennyo akuba America Uganda versus America. Titus Tugume gwe tulinayo leero mu nnyumba twagala twogeremu naye footage oyo gwolaba ku screen ye footage gwe twasooka okukwata ddala nga balonkinga fight egenda okuba Uganda versus America. Kakati fight eno egenda kubeerawo wali ku Kololo airstrip ina kusomeza nga 18 omwezi ogwa December munnamagye omu ku bagundiivu abadde nnyo mu muzannyo guno gw'ensambagere wadde alina mu challenges naye ate akozeemu ko n'ebirungi mu muzannyo guno gw'ensambagere nga tannaba kwogera kigambo kyonna ajja kujja atubuulira amannya nze nyiza okuba nga sobezza then atubuulire n'enteekateeka egenda maaso. Nkwaniriza omugenyi waffe. Weewaawo nsanyuse kubeera wano nange webala nnyo okunnyaniriza mu kifo kino eseero tugwemu nnyo amanya ye Tugume Titus sisobezaamu yadde tosobezaamu yadde lwakubanga bwomanyi I was promoted the warrant officer 2 mu magye gaffe aga Uganda naye lwakuba ndi musaide ya sports mpeereza mu mizannyo ne lwakaweza okuba wajijja lwabyamizannyo kirabika. Weewaawo Katonda era yasalawo yamanyi lwaki maybe kiyinza okuba. Yes. Okay, Titus Tugume yaani mu bufunze then na kiki kyateekateeka Titus Tugume afumba ki abantu gulenyo akuba kadde kikeerezi tukitandiseemu naye era okubaawo Titus Tugume yaliwa era jjatya muzannyo gw'ensambagere abaffe yeeteeseteese etya ku luno okukiikirira Uganda. Titus akuze mu mulaba mu muzannyo gw'ensambagere guno nagutandika nga ndi mwana omuto nzize nkula mu ndaba kuva mu amakya nzije struggling nga bw'omanyi nti sportsman okutuuka ku certain level oyina levels z'obwotu oyiseemu so nzigize nafunako challenge eyo gye mukulembeza nnyo manya biki bikibayi nafunako challenge which is not bad kuba ogamba ki challenge ya golola maybe gye mugamba kuba kati ndaba era gw'ojogedde so ebintu si byangu nti by the way bw'ofuna mu challenge eyo eyina enjero gyeyongera okubuildinga n'omanya ensobi izo so nsuubira ensobi eyabaawo ku olwo tejja kuddamu mpulumusinga Abannayuganda kuba bwe nalaba ensobi eyo ninyange enyongero gikolektinga ate ne bakochezi bange tiimu gye nina eya coaching nungi nnyo efaayo nnyo teyina kwagala kuddamu okulaba ensobi efaanana bwetyo ate nga nze mwennyini omulwanyi nange sikyagalira ddala so amaanyi ge ntaddemu mangi manyi nti kyenkutte si kyange nzekka kya ggwanga lyonna ate kya Africa yonna sofa ba omusipi gwengenda okuzannya n'omu America nga bw'ogambye nti Uganda versus USA omusipi gwengenda okuzannya gwa intercontinental which is African continent versus USA continent so omusipi munene gw'amaanyi nnyo ate nange manyi nti kyenkola nkyagala ate nange Katonda kyeyampa yakimpa n'omutima gumu so just ngenda kupolishinga ko polishinzi katini n'okubula by the mbadde sibuze era gye mbaddeyo mu USA nga gye nkikubira ne covid yatuuse ne bakonyeri gye tukangamu mbadde nsuubira bayera kweno fight lwakuba bagenda kutulimitingamu ku bantu nti badde nsuubira abantu abawera kyobola fight wadde tugitadde Kololo nga bw'olaba Las Vegas nga bwe zibeera ba Mayweather nga bakola ki eyo fight gye mbadde nsuubira kuba
mbadde ko nga ngenda kuleta ko ba film stars abamu babadde bagenda kubeera ku fight eyo naye bakibwadde kino ekya covid so fight era y'amaanyi abanabeerayo bajja giraba nerwa kubegenda kubeera everywhere wona obero gujja kubojo ojja accessing mugenda sharing as link ezo exactly kitezo zineme nabasigenze nga so ku sharing a link abalani balaba anabeera ku sorta jajjiraba anabeera ku simya jajjiraba okay we wow okay okulonda opponent ono mufuna otya niyo mela mufuna otya okuba nti kati gogenda okutunka naye kuba bano Uganda bali bagolola bali eyo bebase wakisibbo lwaki sibbo Katonda alina enjalo gy'akolamu ebintu bye golola bw'abazannya maybe akoma mu East Africa wano naye nze ekitone kino saakijja walala Katonda yakimpa kino ekitone so Katonda yakuwa ekitone yalina okusagulira n'ekkubo ogenda okuyitira so nze lyensonga lwaki bwe nalaba nti wano sikyafitinga bulungi ningenda ku international nyafitinga na different bodies of which different bodies ezo zituyamba okubanga zikuwa fighter kusinziira ku level gy'oliko okay kibuuzo kira kinani badde nkubuuza nti weeteeseteese otya Tugume atrainingira wa kale oyinza okutalabagirira gy'oli kuba munnaye opponent gy'oli naye kale enneeteekateeka how have you prepared weetegese otya okusingawo waliwo nambuza ekibuuzo wano Titus Tugume nti totujjukiza ebyaggolola golola kyayinamu kofi eyo yaggolola nti singa opponent yena najja mu format yaggolola nti oyinamuko okutya okwo oba ekyo kyagenda badde akibuuza wano naye olinga akizeemu wali wabula kati enneeteekateeka ya Tugume budde bulinga obuweddeyo weeteeseteese otya ya kituufu obudde buweddeyo naye era okutuuka kukugwayo nange mbadde nzize nfunza just nze kyengezaako okukola sofa ne tiimu yange ya coaching ne management gyendi endiko by the UPDF yona endiko Air Force yo bona bandiko balina nti nyina okulaga ekintu ekirungi so fa manyi nti Abannayuganda mwena mulina okumbeerako kati nga basindika message ng'abuuza nakugamba wano ensobi abo mbaagala nnyo okuba nange ngeza oluusi osanga management nabako analyzing that mistake oba ensobi yonna naye tukwatiramu tulwane eno fight yo tugirwaniramu ninze ngezaako kupolishingako kuba mbaddeeko mu USA oluusi nva wano kati ekitero tusumbwa sometimes eba weather naye training tukola training enungi mu bugubu bwaffe bwe tubeerako mu Africa jukira bo bali babeera mu machine zeweziri buli kimu wekiri but so far ffe bw'oba omanyi nti gw'ogenda okutomera oluusi tomulabanga jukira obuso tomulabangako so usanga mu challenge n'endala challenge eba yaweza naye kati bwansanga nga ku ttaka lyaffe erya wano lya Africa ate nga nyina wano omusaayi nga mufirika nga weero talented nga ate boteka ko nti wano kusori tibansabira manye amafuta genge ono kujja wana mteringi gegemu agatuwanguza nze ndi musajja musaba mteringi so jukira before tuna traveling agenda era wakimi wagamba nti wasooka mu interview wano n'ogenda n'owangula emidali we wow nze sisobola kufuluma wano mu ggwanga nga sirina amafuta ga wano bakulu so mumanye nti esaala zammwe zigenda kwongera kutwala ekintu kino mu maaso nange nsobola okuwangula nga ndi mugumu ate nsuubira nti omusajja ono asobola okujja wano nanchallengingira that is never kuba nsobola okutuuka abo nimba challenging level though nga nina wezi ensumbuwa that side so far ndi mufirika ndi talented ekintu kyenkola nkyagala so then why not ne tiimu gyenina ndiko yamaanyi namwe esaala zammwe zijja kukolera ddala okay kale tamanyi Titus Tugume amulabye olunaku olwaleero yandyagadde okumanya Titus Tugume biki byawanguddeko ebiyinza otuwa amaanyi ngaffe abawagizi bannayuganda banno biki Titus Tugume byakoze nga mutuufu byo tebirekeka you must mention them olina byogerako oba oyagala batoyagala nalabye nga mulinako footage ezimu zimulaga manyi bwe mba ndonkinga mba njagala abantu bamanye gyenvudde wange kuba abaze banfollowinga kuva mu amateur bali struggle si nyango si manyi Tugume yasooka muguli omuzannyo omulala was it taekwondo oba exactly taekwondo omanyi taekwondo yetushapeninze nnyo nkubulira amazima kuba bw'ova mu taekwondo
ngoli talented taekwondo by the aine just sharpening with good kicks then just oyongera ko ibikonde so fabo bera mu taekwondo ate no mixing ko ikikonde then mixture ya ikintu evira direct from taekwondo so omuzannyo go tujja kuguzanya bulungi through that yeah okay kati era ondabyeko ko footage yenyini ngalaga usembeza abaana oyinayo ko plan gola yabera tugamba nti talent academy oyina kyo plan nze life after kickboxing so far nakaweza abaana abagraduate nze ku university abakawere kinana abamu bafunye emirimu abamu no bagifuna mu different gyms olusiye bweru so far olaba wentuse so far abaana boboka bowemba tusiza chamanyi nga bolabye by the nowadays sina kunyonya ku kiri kimi nga iranga bolabye medale yabali era balabe medale ine ensi nyingi zentambudde nenge kintambuza ye talent abaana babo ndozo balaba abaana bona balwanyira bagenda kubira okufa ibikopo ebyo byolabye byo manya belt manya trophies whatever mwe mpawano olusino mungamba nti gwe muzanyo w'omwaka do you know what it means so ekintu ekyo for sure I respect my talent and I respect you guys because you mumanye exactly ekiro mbuntu mpangude kuva mu different countries in this world nawangula ko South Korea nawangula ko Brazil nawangula ko Cameroon ngesatu nawangula ko Italy nyampangula ko Greece nimpangula ko USA emirundi kugamba ensinzi tamu de through talent okay yeah omuntu yandigambe ntino ebitundu ku bitundu nga 10 Titus Tugume yeteseta atya ku fight again okuddako ebitundu yewe percentage Titus Tugume kuba so far nina training gendo mwe yamanye ne trainers bange bendi nabo ni management yange tuyine bayine njero gye bagisetinga muntu buyita kweno ekitegezo oyino kuba abo wetegese like 99% so yo yamanyi nyo gende mu kaseera kano ate kusinzira nga bwenda bane comments zone ziriwe zigenda mu maso kuva mu management yange coaching or whatever ndaba nti kirungi wentuse siwabi ngamba ne wa percentage natero kusemberera nsemberera 99 zibampa we were 99% okwanti ready nsemberera yes okay chengeza max awona okuva 98 kuda one season zona zange okay katuli mu mbere ya new normal ogenda kuzanya bakulimitinze kuba wagizi twamanyanga nti insamba giretambula nyonyo wali nti go bakuyimba tugume katebiriwo ogenda kuya na management yo kayoka Mr. Musokenga ali wali yakuyayimba yeka kino experience ogenda jita motya mu ya new normal kigenda kunya affecting muko na ye by the way ne kintu yensonga by the way munda bane flag mukasera kano mbadde nsaba kuba abantu so far basobora bajja kukiriza abantu abawere ebibiri bagenda kukiriza bibiri abantu abawera 200 nga OPs bwezigambe za Ministry of Health so ate tulina okuzikula tuzifollowing tusobora okukola ekintu ekiri mu mateeka so nja kusaba abantu abatono abanabeerayo kuba waliko team from USA ejja bagenda kujja muno basangemu America banabwe bagenda kujja waliko abalala abajja from USA kujja kuwagira nange nina yabanga bagenda kuva ku USA kujja kumpagira nina abava Switzerland okujja kumpagira kugamba different countries nina abava South Africa so mu muzannyo guno so ngamba nina America kibatero kukola nga baberere nga bawagira so sagala mu bantu abe bibiri at least abanabera kwa America nga ubenaba nga bali nga 50 ekitegeeza nti at least 150 tubere Ugandans nebwe tunabera Ugandans nali sabye kuba mu America ajja kujja wana atubikire wano I'm telling you bali bamanye kye bayito okuwagira kyovala naze ne flag buli omu at least buli omu agenda okujja kuwagira nobuno obere waka wanika flag y'eggwanga waliko flag obutonotono waliko budirira kosobora kwatanga ka flyer no sobo kusera ngo kawuba so abana bera mu kisa buli ya nayingira mbade musaba bere ne flag
ugenda ujja kulaba nti USA tugibiseeko tujja kubanga obuwagizi tuli nabo bwe tubadde tutasuubira na kusuubira naye akwanze nimwe ekivundi ate jo training leeyo waliyo embase namba y'abasajja katulinde tulabo batubatubi abamu sometimes by the ngende bweru ng'olusu toyinayo na muwagizi mu fight olusuze ogendamu abamu abajja ne bajja kukuwagirako naye ogenda kwekanga nga fight ogenda okuggwa nga abalala bakyuse dda bakuwagira kusinziira enzanya gy'ozannyamu ensumika gy'osumikamu omuyongera okufuna abawagizi kati omuntu eyandiyagadde okubeera alebad abeera okunaku z'omwezi ga 18 December kino nkubuuza kibuuzo no kya manager atuuseemu kikeezi naye tewali buzibu kyemanya yakuyitiddemu olowooza balina kukola batya kuba manager ayinza okuba yakubuulidde naye tagala tekusasula tiketi kujja okukulaba oba kyo kigenda kuba nti selective nti Tugume aleeseeko maama singa n'omwana oba kigenda kuba nti no ajja kuwayo akasente nganze zigenda fight eyo kati by the way ne tuli ntegeka we bali mu ntegeka kulaba nga bafulumya kumanya nti waliyo platinum waliyo sijui gold silver something like that of which anti wade nebeerako a bit expensive fight kusinziira entegeka gye banaba bagitegeseemu naye nti kyemanyi nti ticket bagenda zitunda tebagenda kutundira ticket ku mulyango ticket bagenda zitunda nga bukyali so tomanya bayinzo zireeta ziyinza okubeera no kusolid nagamba bwe oyagala ticket ojja kuzijja kusolid exactly so omuntu tasuubira nti nze nja kutuuka ku lunaku lwennyini then ngende ngule ticket ku mulyango tikiriyo twagala kukijja mu ekyo ojja kusanga ng'olusozi gula online kuba abazungu balina ekintu kye bateekamu olusu naffe kye tubayigirako tuli mu nnyo nnomo kati covid-19 wali tetwagala kugamba nti ate yabadde agenza covid namukwatira okiraba so omoyibe osobola n'okuyingira kusinziira procedures ze banaatuwa kulaba nti tufuna ticket sales naye nze ekituufu kyemanyi manyi nti tickets bagenda zitunda ku mulyango n'olwekyo ndowooza kiwulidde naawe kitegedde nti ticket egenda kutundibwa ku mulyango ticket ya Titus Tugume natugana n'omusajja gweta Niyo Moela okuva mu ggwanga liri erya America ticket egenda kubeera bajja gitunda online kyendowooza era bajja kuba batubuulira manager agenda kumbuyako wano nga tanaakugenda enteekateeka eri etya because tulina ogibuulira abantu ono munnayuganda akiikiridde Uganda Titus Tugume atamumanyi yazanyeko ensambagere neggolola naye titujja bigenda kuba basajja yakuba ate abantu abalala bangi nnyo emidaali mugirabyeko tugikulazeeko ka footage omulabye nga agenze mu mawanga ag'enjawulo n'aleeta emidaali nolwekyo tumuwagire asobole okubeerawoko mu ngeri emu oba endala akaddeko kagenderedde naye nga omusajja ono munnamagye ajja tukiikirira bulungi sigazaiko eddakiika nga 3 olinayo akantu kugamba nti ko kali tekalekeka nga manager yayinza okuba yakikutaddemu ogamba aba yakigambye kale kangeze nti nga tekirekeka nga olina okyogerako manager akoze bubi n'ajja leete naye yalwadde ayogerako ku nsonga zemanyi nga bw'omanya abakulu baba n'ensonga zaabwe naye nze nkuutira ate nsaba abannayuganda manager tujja kufuna obudde tumukyaze nga toliiwo ajja kumanya nti kati obudde okwata bwoti tutandika weziti kakati mbadde nyalo oyogereko ekitalekeko ekyo ekyogamba munnayuganda either oyinza omugaa nti ajje akuwagire ku lunaku olwo exactly so nze mbadde ngamba omunnayuganda waali yenna banategeera ticket bazitunda be the first to know oba be the first also to buy that ticket tomanya oyinza ogenda kugula kusinjiro gye ziri limited nosanga ate nga bazimazeeyo mu nyumba webeerera wali ku front wennyini ekintu okyota buliro n'oba nga ofunyemu okusinga agenda okuwokingira ku TV oba kuwokingira ku simu so nsaba buli omu afeeyo nnyo okumanya nga bukyali asobole okukwasaganya ekintu ekyo so ate n'okugamba nga nkutegeeza nti mumpagire mwena abatampagira tubiri mu politics tuteeka mu politics it is Uganda versus USA tuteeka mu politics tuleke tuzanye omuzannyo gwaffe omuzannyo tuguli mu politics ate mpagira gundi ate nze sigenda kubeerayo manya kirimu gundi no twetaaga buli omu ate support ya mwenje etaaga ayagala kuntuukako mu camp wadde waliko procedures ezimu mujje mumpagire financially players byonna mbyetaaga bisobole okumpanguza kyonna ekisobola okuwanguza fight eno kikole bw'oba osobola okunsiibira ng'oli eyo nsiibira saba
nze nange ngezaako okwagala nsiibe naye olusinga bumanyi ate amaanyi gaagajja kola ate tugeetaaga kukuba omumerika eyo omumerika oyo baleke tutuzanyirako nti ate ba superpower bajja kuba ba superpower mbera naffe tujja kubeera ba superpower migere. Kale programu yeeyo Omunnyogwemizannyo tutandise mu kwali kikeerezi naye ebigambo bya Titus Tugume tebiggwa malojja, in fact binyuma naye nga tumuwagire ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa December tujja kwongera okufuna interviews bweziti manager Musoka ajja kujja atubuyenko, in fact oyo afande Mulamba asonyiwako obutakwara nkeera nduza lieutenant Mulamba lieutenant yes kyenjukira ajja kujjanga atuyitirengamu paka fight benetuuka fempewo weeri nga sort media akale njala kwagaliza birungi byerere tugenda mu njiri ya Mukama Yesu Kristo asaga ngiramu yadde neddakiika n'emu atwade ne Titus Tugume mumuwagire nga tunkana mu America Uganda versus America nakuzomezi nga 18